kwanaku na mirundi ejide nga jibaawo mukulira olusozi luno olw'ekagulu. Abakulembeze ku luno bakwiddombire kinene ino abakulemberwa mu myuka wa Minisita wa Uganda Lwatwana Rebecca Itwala Kadaga leero ku luno yeno okuwala mpaka gulu eno tiyalutumire mwana Kadaga toyagire okunaye ku lusozi eno waigulu abakulembera tukobaire ku mulondi guno ogwasookerera okubona nga ate anina kagulu. Ndi bulungi era ndi musandufino ntambwira kuvansa tukera waigulu era twanina nga tuzira madala nga bwoba toli steady tosobola kulumikira ku mabaale ago mpanifa abatasobola kulumuka ku mabaale tusobola okukozesa amadala twatuuka. Abakulembeza abambi okuli ababaka ba palamenti aba Busoga besende ba disitulikiti da Busoga bona bena batukobaire bankaidde abagalampe olusozi luno olw'ekagulu. Nenda okukoba buli muntu nti bwofuna obwire buli mu mwezi ninangamu ku kasozi kano mulundi guti mulala okunina lutalo okwika lutalo eri ekigambo kyebakati amagulu okufamba otukanga alikola kati chenchenzemu nti ezirane nyerusozi luno atatuyaine tugwana okubanga tuidanga okulambula ebintu nti bino kituyamba okubanga tutumbula ebyobulambuzi mu kitundu kyaffe kuba tuyogera kugogera nga ife tubikola. Gavumenti yatuwaka ssente era ndikubiriza abali mu bukulembeze boona twende ekintu kino kuba kyamazima olusozi luno lwa byabulambuzi bwoba waigulu ku lwo obona Uganda yoona. Bano nga bayise wansi ababiri mikolo gino ondura n'abandi ku bakulembeze isende wa disitulikiti y'e Buyende Michael Kanaku ayenteekateeka yayambye ndakubagatenda kisokwante bazimbe ne kagulu efuka ekifo ekyamaanyi kibyafaayo mu byobulambuzi. Tuzimba ow'amaandu akagulu, tuzimba ow'amaandu ayingo, tumale tuzimba amagombe gana mutukula, tulongoose eryato ddanda lyeyita nalyo okuva e Buŋolo, tumale tujje ne mu mpanga eryakawanga ko omulangira Mawerere eyavugaako okutubaana nti Budyope. Omubaka w'ekitundu kino ekya Budyope y'Ebugwanjuba Ingire Moses Magogo yasabye abakulembeze baine mukama gw'Ebusoga okubona ng'ate ebya Busoga okwetwala mu byobufuzi abakivayo be ng'ate bafanganikiza walala. Tuyinza okuba nga tulina enjigiriza ed'endawulo, tulina n'ebibiina ebyobufuzi eby'endawulo byetukwamu, aye papa ensonga bw'ebanga egema ku Busoga twena abali wano tulina okukozesa amaanyi nga tusindika tuyiza esayidi ndala. Omukayoli Itwala Kadaga kubanga taasiima minisita y'ensonga n'ebyobulambuzi ekulewo ekitibwa Helena Mutamba olw'enteekateeka bino yadde omwaka guno. Kane basaino minisita wa Kyabazinga wa tourism Wakiwana Mutamba itimuye gwako tukoze naye ebirimu gino ayina ebintu Kamala byalambike ebijjokwante bizimbibwa ku lusozi luno mu nteekateeka eddirako. baba tukusubira okuzimba eguro hotel restaurant ogomara okunina ono kumazi againogoka ere kwitali abaka ba palamenti aba Busoga omukayoli Itwala Kadaga yasabye ko nate abayinza ku mwando okunoonya empiya edda okuzimba ekifo kino eky'ekagulu. batwali bagabana mu wano ni source of the Nile ni Huntington so mujja muzinyinga esente eno making sure ati dinda bikola ebirimu gyaife yano Osuna TV Abakom.